Eno y'essuula ey'ekkumi ey'akatabo kaffe aka Kikonyogo era omutwe gwayo gugamba nti Akamegga Enjovu Kenkana. Zim. Bwentyo bwe navumya mmotoka nga tutuuse mu masaŋŋanzira e Kawuna ndyoke ngiwete erage ku kkono ku ludda oluliko Kigaya. Olwo nno ng'ebuuka bibanda. Ye singa bwali bwa misana abantu banditukubidde n'enduulu olw'endiima gye nnali nfuumuula. Nagifuumuula nno ne ndaba nga ne Londobe omusajja eyali amperekera wali waatudde gumuli ku mutwe. Yalwaddaaki n'anyeenya effolooma ye n'aŋŋamba nti, "Ha! Ng'ogikubye sekeni ey'akabi. Omanyi mu kuweta ensonda oba mu kuyimirira nga mmotoka ebadde ku mbiro nnyingi oteekwa okugizza mu ggiya ey'amaanyi ng'eno bw'okendeeza omuliro. Eyo nno ggiya ey'amaanyi munno gye yayita sekeni." Bwe yavaawo n'agamba nti, "Mu kkubo ly'otomanyi osobola otya okufuumuula bw'otyo?" Ko nze nti, sinze nfuumuuka, mmotoka yeefuumuuka, awo obadde owubiddwa." Londobe yali musajja lwadagada eyayawulira waggulu ng'omuvule. Yalina ettwe nga liringa ery'ente ennume, leero nga si mutwe wabula folooma. Emikono gye gyali gya bitege era n'amagulu nga bwe gatyo. Yalina enviiri za munyerere. Bwe yatuuka ku kyenyi n'akula bba, so ng'embuga z'amatu yalina za kigero. Ekiwato kye nga kya kiyindi oba nandigambye nti kyali kyamakudde. Omutwe gwa Londobe Katonda yagukolera ddala nga kiri awo kipumpuli okutali nkoona, era mbw'ekyo n'amabega eyaseeteera byawaliriza ab'ekinywi kye okumuyita muserebende. Ebyo byonna nno nabimwetegerezaako nga tukyali eri ku muluka. Eno mu kkubo ne mu maaso gye twalaga teyaaliyo bbanga lya kwetegereza muntu, wabula ery'okwogera eryo twalifuna, ne nsobola n'okwetegereza eddoboozi lye. Nga tunatera okuyingira Nabbamba w'agabira eyali mu maaso, Londobe yambuuza nti, "Kakinya simanyi ye kitaawo?" Omuganda Asiri bw'omubuuza ekintu ekyenkukunala akuddamu nti ky'olabako ky'obuuza, naye ne Londobe mpozzi olw'obulego kyeyava ambuuza ekibuuzo ekitasaana. Ate oba yalabanga gye nnali ndese emmotoka, yawuliranga nga mpita nti taata oba nti maama, kale yali ayagala kumunnyonnyola ngeri ki okusinga awo. Nange kye nnava mukudaalira nti, "Nze sirina kitange kuno, ndemugwira. Ssebo n'olaba oli omusajja Kakinya Seggaali omulamba n'omugamba okuzaala nze nakunkunye dda ng'ensowera y'okumugugu, nalaba ayagala okutondowala ne muzibiikiriza nti ye nga ndudde okuyita eno, simanyi agabira gano baagasaawako." Ye kwe kunziramu nti nedda, okuggyako eri ku mwalo kwennyini tewali kintu kyali kikyuseeko. Eri ku mwalo baayongera okugaziya Nalubabwe n'ekibangirizi awagolomerwa amaato n'okugasika baakigaziyiriza ddala. Ate eri ku kkono ng'otunuulidde ennyanja, kwe kugamba nti ku kikono ky'ennyanja eky'ebuvanjuba yeezimbiddwa Jjalaja. Leero kaŋŋambe nti omwalo gwonna ogw'Ekigaya gulongoosebbwa nnyo. Yali akyalondobereza ng'eyanyaga emu ne tutuuka ku mwalo. Emyaka 10 gye namala nga siyita Kigaya gyafuula omwalo ogwo omuggya gye ndi, naye olw'okuba nti eky'okwetegereza omwalo si kye nali ngenderedde, saakirwako ne nzira ku birala. Bwe twava mu mmotoka ne tusooka tuyimirira awo ombubbu nga tutegereza okuwulira mmotoka y'abazigu bw'ejja, naye yali tennaba. Mu kifo ky'emmotoka twawulira mpisi nga ze zijja zigujuubana olw'ennyama gye zaali ziva okusikula. Ezo bwe zaamala okutugwa mu matu ne ndagira Londobe ne tunoonya aweekusifu awasaanira okukweka mmotoka. Bwe twamala okuzuulawo mmotoka ne tugikweka awo. Najjayo emmundu zange zombi ze nalina ne
ne nsumululako obuuma obuzigaana okuleekaana ng'essasi likubiddwa. Emu ku zo nagikwasa Londobe nga mmaze n'okuwangamu ebyasi. Nali mukwasa ttooki ne mugamba nti bwe banaatuuka tujja kusooka tubassa akasiiso okutuusa lwe banaamala okuggya omulambo mu mmotoka. Bwe tunaalaba nga bagwebagajja okugenda okugudomola mu nnyanja tujja kubasemberera. Tunaaba tuli kumpi okubatuukirako ddala bwe n'obamulisa n'ettooki nange ne nkuba ekifaananyi. Kasita olaba ettaala ey'oku kamera ng'emyansa nga ttooki ozikiza ng'okuba entummunsi y'essasi emu mu bbanga, kyokka tokuba omuntu yenna. Ebinaddirira nze naabimanya. Ebyo nali naakabijja mu kamwa ne tulengera ettaala ya mmotoka ng'emwenyamwenya ku makoola g'emiti mu kibira. Mu kaseera ako nali sikyalina bbanga lyogera, wabula buli kye nabanga njagala Londobe akole nga nkwata mukwate ne mulaga. Ne ku mulundi guno nakwata mukwate ne muwalaawala nga mulaza eri ku lubalama lw'ennyanja kwennyini. Eyo gye twasanga enkanganga z'amaato agaggwa edda ku mpagala ne twekweka omwo. Twali twakemalirayo tuti nga teriri busa, abalindwa ne beerula. Motoka bwe yamala okuyimirizibwa okumpi ne we twali, abaagirimu ne batandika okwesolosa ebweru kinnuumu. Ndowooza bajja beekobaanye nti bwe tunaatuuka eyo tujja kusooka tuyiteeyite twefaanaanyirize ng'abalina gwe tunoonya, era bwe batyo bwe baakola. Baalaba teri abagamba nti woowayi ne batandika omulimu gwabwe ogwali gubaleese. Baasooka ne bayiringula oguyinja ogunene ne baguleeta awo okumpi n'emmotoka. Bwe baamala ne balyoka baggulawo emabega wa mmotoka eri mu kamyomero ne bakukunalayo omulambo. Ffe nga tuli eno ku ludda olw'ebuvanjuba, bo bali ku ludda olw'ebugwanjuba, ate nga mmotoka yeri wakati waffe. Twalaba basitamye emabega wa mmotoka ne tuyimuka ne tusooba okutuukira ddala ku mmotoka ku ludda lwe bataliiko. Bwe twatuuka awo ne tusitama nga twagala tumale okuwulira bye boogera. Mu bye baayogeranga temwali bingi, wabula okugamba nti siba nnyo, nyweza ne myunyola nnyo. Ndowooza baali basiba olubengo ku mulambo. Kyamazima abasajja abo nali naakamala ennaku 2 nnamba nga mbawondera buli gye balaga, naye nga tewali n'omu ku bo eyali akimanyi. Ate Kaweke bwe yakivumbula, mu kifo ky'okubuulirako banne yagenda kweyimbamu muguwa. Ekyo ekyama n'afa nakyo. Kyokka mu kiseera ekyo nali nfunye okumalirira okw'enjawulo. Neeweerayo ddala n'emmeeme yange yonna okweyoleka abasajja bano. Newankubadde baali bana nga ffe tuli 2 tekyali kikulu, kubanga ffe twalina emigemerawala nga tugyesiga. Bwe twayimuka we twali tusitamye kwe kwetooloola mmotoka ne tudda ku ludda luli eyali bassenkaggale. Olwayerula ne tudda mu bbanga. Munnange Londobe n'amulisa n'ettooki ow'ekifaananyi n'endasa. Kawaata omwangu ate omukambwe Naluwali nga yaboggodde dda nti ani oyo? Yali tannakimalirayo, Londobe n'aduumuula ekyasi nange n'ensindika ekyange. Kawaata yali talina kabbeeyi, kyeyava alagira waddanga eyali atuliraanye nti mwambalire nga tannakuba masasi malala. Bwe yawulira okubwatuka okw'emirundi 2 ate nga n'emmundu ezimu ezitali za mulembe zibaamu amasasi 2, yalowooza nti eyange yali esigadde enkalu. Kazzi munne waddanga gwe yasimira obunnya n'amuziika. Yali ajja ayanjala amagalo ng'omuwabutwa asigadde awali omulwadde, ko nze ntyo ddawa tonneemoolerako. Daba nno essasi nalivaamu bulekwe, era eyo ye yali enkomerero y'obulamu bwe. Essasi bwe lyamusensera mu mutima, entegetege ne ziggwamu amaanyi, n'atalantuka ng'anywedde akakongalaziga. Ekinene ne kyedomola ku ddimwa beddu. Awo Londobe we yayongerera entuumunsi endala n'egenda n'ebulira eyo mu liyanja. Bali nno bakitawe baali babula kukojoba mu mbugo zaabwe. Buli omu yalowoozanga nti likutte munne. Nagenda okulaba nga bateekako kakukola tondeka nnyuma.
Kinnava mboggoka nti, "He, adduka gwe nkuba." Kawaatwa amampaati gwe gaasooka okuggwaamu n'awanjaga nti, "Nedda ssebo, tokuba, totta, nze nnyimiridde." Olwo ne banne bombiriri ne bayimirira. Omudumu gw'emmundu nali nguboolekezza era nga nabo bagulaba bulungi ku mwezi. Bonna bwe baagutunuuliranga ne bamanya nti ensi bagisiibudde. Nalaba bafunye encuku emala ne mbalagira okutambula nga balaga ku mmotoka. Bwe baatuuka ku mulambo ogwali mu kkutiya ne nsika tooci okuva mu ngalo za Londobe ne mmulisa wansi ne mbabuuza nti, "Abange kino kiki?" Kawaatwa encukwa ate omukujjukujju ow'ekitalo so nga yali atya okufa ng'ejjano ye yasooka okwanukula nti, "Ogwo mulambo, waliwo munnaffe eyeetuze era ssebo gwe tuleese tumusuule mu nnyanja." Ate ne mbalagira okukyukira ogwawaddanga. Bwe baamala okugutuukako ne mbabuuza nti, "Ate kino kiki?" Ko bo nti, "Oyo ye waddanga gw'okubye emmundu." Kyennava ntumbula ku ddoboozi ne mbagamba nti, "Kyakusaalirwa kunene nnyo kubanga temummanyi so ate nga nze mbamanyi. Gwe Paatiriisi, oli ye Kawaatwa n'oli ye Mawangala era mubeera kabuubiro. Naye kye muba mumanya kye kino. Kasita munneejugumula ne muntawaanya mujja kugoberera waddanga ne Kaweke gye balaze. Mukitegedde?" Nga bamaze okukikkiriza nti bakitegedde bulungi, nabalagira ate bakyukire omulambo ogwali mu kkutiya. Bwe baakyuka anti olwo nga bagugumuka ng'obuliga, ne ndagira Paatiriisi asumulule omuguwa ogwali gusibiddwa ku guyinja. Ng'amaze okugusumulula, namulagira asibire emikono gy'Amawangala emabega. Ekitundu ekyali kifisse ne mmulagira n'akisibisa egya Kawaatwa. Bwe yamala okukaliga banne, ne nzija empingu mu nsawo ne mmusiba egigye. Ekyankozesa bwe ntyo kwe kutya nti osanga bwe mbeesibira bayinza okunnembereza ne banneefuukira ne banjiikira ng'enjuki ne banyoola ensingo nga sinnalaba na mmundu gyekubirwa. Mu mmotoka yange mwalimu empingu endala, ku ezo kwe natuma Londobe n'andeeterako 5. Bwe yazireeta ne tuzisibisa abasibe. Giri emiguwa ne tugisumulula. Bwe baamala okuyingira mu mmotoka yaabwe nga mbalagidde, ne nzirira 3 ezaali zifisse ne nzibasiba amagulu. Ne gaba nga gali mu masamba oba envuba. Ekyo nga kiwedde, nazza Londobe wabbali ne mmukuba akaama. Namubuuza oba anaasobola okukwata akagaali akamu ku buli obw'abazigu n'agenderako okutuuka eri ew'omuluka amutegeeze ebiri ku mwalo. Londobe yasooka n'abulwa kyaddamu. Yatebereza okusiyagguka okuyita mu Nabbamba w'Agabira agende yeesolese eri mu byalo ebijjudde abaguluusi ab'ekiro, ng'alaba tekiisoboke. N'enkoko ezaali zitandise okulya mu ndago zaamulaga nti obudde bwali bwenyodde dda. Eri mu byalo eby'obunaayira zaagiranga ne zigamba nti, "Munsakayo enva." Ez'eno ku lubuubuuto lw'ennyanja ne ziddamu nti, "Mwe bali nfumba." Bwe zaavanga awo ne zigamba nti, "Kinvinvi oyo." Ko endala nti, "Y'oyo atumaze." Gwe wamma Londobe n'ajugumira. Nalwaddaki ne mugamba nti, "Bw'olaba nga tosobole kugenda, tukole bwe tuti. Nzija kuddira ekisumuluzo bano abasajja mbasibire muli mu mmotoka. Gwe nzija kukuleka wano n'emmundu obakuume. Sirowooza nti onoobaako ky'otya ng'ate omugemera wala. Kuwadde olukusa, buli ekikwaŋŋaŋa okukutiisa okuba kikube." Ssebo wange Londobe newankubadde n'ekyo kyafaanana okumutiisa, kyokka yamala gaguma n'akkiriza. Yasigala awo n'emisegula gy'abasajja abaali bamaze okuva mu ssa ery'obuntu ne bafuuka ensolo enkambwe. Giri emirambo egyali gimwetoolodde gyali tegikyalina kyakumukolera singa akabi kagwa, wabula nga gimwongera bwongezi kikangabwa. Naye ate ne bwe
ne bwe yagaana okwetantala olugendo lw'ekabuubiro yali mutuufu ddala, anti omwezi gwali gukwekeddwa agale gakazigizi nga n'ekitangaala kyonna kisaanyeewo. Agale gano gaali galaga nti enkuba eri mu maka gaayo agayitibwa Bulindaala. Mu bimpi nandigambye nti kyali kijjagulwe. Kale mu budde ng'obwo omusezi mwabinukira okukamala, era nga wammanzi owa mmotoka nze mbusobola. Mmotoka yange yali empulira okusinga ebyobugagga byange byonna bye nalina ku nsi. Bwe nagirinnyanga akajiiko n'eryoka eyokya omusubi ng'eyeekutula. Nali ngiwenyuula emisinde bw'etyo n'egenda ewaba omulundi gumu nga sitegedde. Bwe yamala okuwaba ne ndyoka mbeera ng'omuntu abadde mu kisisimuka. Okwandibadde okudda engulu nayogera bwogezi nti Akamegga Enjovu Kenkana wa? Ate olwo ne neebuuza lwaki omumwa gwetumiikirizza ne gwogera ekigambo ekitabadde mu bwongo bwange. Kyokka saakaalama nnyo kubanga nalaba nti omumwa gwali gwogedde ekirimu ensa. Kale bw'oteerereza omusajja omu bwe nti ne ngenda neewanika ku mpaladdume z'abasajja abawera 5 ne mbafugalaza ng'ebiriba ebyanika ttaaba. Weewuunye nno tewali n'omu ku bo gwe nenkana mu kiwago. Naye yo enjogera y'Ekiganda n'etuukirira nti Akamegga Enjovu Kenkana wa? Ate linda ggwe, bino bikyali biweru. Neewaddeyo okubazinya olugujja. Essuula yaffe ey'ekkumi awo weekomye.